A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganda nga bebitibwa. Nsaba munzikize tutunulyeko ekiyitibwa najasat. Obuchafu. Era tubukiringa tutya. Funa bulungi muganda nga ekitiibwa. Twagamba mu surati Tauba aya 18 Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo abantu abayonjo era tukubiriza tubeere nga tweyonja. Nga tunaba kusinza oteekeddwa okubeera ng'oli muyonjo Katonda alyoka akkirize emirimu gyo. Netugamba nti ekiyitibwa najasat tulina emiteeko 9 egya najasat obuchafu. Tulina omusulo, ne tubeera n'obuchafu kazambi, ne tubeera n'amazzi agakuvamu gwe sister wange wa brother wange, ne tubeera n'omusaayi n'abafu n'embwa nfuna bulungi embwa embizi abakafiri n'omwenge bwe obuchafu najasat obw'emiteeko 9. Kanisa muzikirize tutukuza tutya bino onfuna bulungi era byebiriwo era tubitukuza tutya gino emiteeko gy'obuchafu 9 gyegiriwa era tugitukuza tutya muganda wange ow'ekitiibwa. Omusulo ogufa gwenkana gwa mwana muto gwa muntu mukulu byonna mu mazibu g'abashia ithna ashara buchafu najisi era oteekeddwa okubeera nga okola ki obiyonja. Twagamba nti abashia ithna ashara bagoberera ekiramu kya Nabi Muhammadin tariku fikum thakalaini kitabu Allah wangitira Sahih Muslim volume 2 page 238 be babantu Katonda be yafuula okubeera nga kiramu kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qur'an abantu benjuye twagamba nti okwagana okubagoberera teeka mu surati Shura ya 23 era Katonda yabatukuza mu surati Al-Ahzab aya 3 era bebe twalaba ng'asooka nga Nabi Muhammad avuddewo ya Imamu Ali alayhi salatu wassalam, Imamu Hassan, Imamu Hussein ku Imamu w'omulembe gwaffe Imamu Muhammad al-Mahdi. Katonda abeere nga yanguya okumukomawo abeere nga aleeta emirembe n'obutebenkevu mu nsi enejjudde zulumu. N'olwekyo abashia ithna ashara bagamba nti wadde omusulo gwa mwana mutono gw'omukulu byonna najisi era in case omwana yeefukidde oteekeddwa okubeera ng'omukirininga oba nga afukidde oteekeddwa okubeera ng'oyoza ezengoye zo muganda wange ow'ekitiibwa. Ne tugamba gwe brother ng'owekitiibwa in case ogenze emanju okufuuyisa, womala okufuuyisa oba oteekeddwa okukola ekiyitibwa istibra. Istibra kwe kubeera nga okwata ekitundu kyo kino ekyekyama kino omuvudde omusulo nfuna bulungi n'obeera ng'okisikwizinga emirundi 3 nfuna bulungi ng'okinyiga guli omusulo ogusigaddemu gubeere nga guvaamu okikola emirundi 3 n'omala ne wekirininga n'amazzi. Kati let's assume w'ovudde mu ttooyi ng'omaze okwetawaaza bulungi wo n'okola istibra kyeŋŋambye owuliranga amazzi agali mu pantisi yo nfuna bulungi agali mu ngoye zo ez'omunda. Okola ki? Amazzi gwe togafaako gatwale nti just mazzi ga bulijjo n'olwekyo si najisi. Lwaki? Because ashakku la yankudhu lyaqiina, okubeera ng'obuusabuusa tekijjaawo kituufu. N'olwekyo amazzi agasigadde mu mpale nfuna bulungi gatwale nti just gakutawaaza butawaazi g'otawaazizza n'olwekyo si buchafu. Nga tugenda mu maaso muganda ng'owekitiibwa lisashuma omwana afukidde kapeti okirininga otya eyo kapeti. Kwata bucket ogiteeke wansi wa kapeti then obeere ng'osooka ojjako guno omusulo woba obuchafu bwonna then onyweze osqueezinge kapeti eno ogikunye bulungi ng'obuchafu buno obw'amazzi bugenda mu bucket kirininga paka ogw'omuka omuchafu ogw'omusulo we guvaamu muganda wange ow'ekitiibwa then kapeti yo enaaba emaze okirininga okubeera nga etukula bulungi gikirininge emirundi 3 paka wenaabanga ekoze eki etukudde era nga n'amazzi g'okiriningisa amazzi agatukuza obuchafu gateekeddwa okubeera nga mayonjo teri kyemikisinzeemu. Kyengezaako okugamba tosobola kukozesa amazzi ga juice okubeera ng'okirininga obuchafu nga tweyongera sitiri muganda ng'ow'ekitiibwa nga tumaze okulabaawo ku musulo nfuna bulungi wogenda emanju sister wange brother wange omusulo ekigukirininga mazzi gokka n'olwekyo oba oteekeddwa okubeera nga wekirininga bulungi emirundi gyonna egy'amazzi g'okozesa nfuna bulungi mirundi 3 4 mirundi emeka kirininga paka omusulo omekinge sure nti guvuddeyo wenna wetukuzizza bulungi era ng'ofuuyisa oba nga omala ekyetaago kyo tuteekeddwa okubeera ng'otunula mu kibula naye ng'ofuna wuzu tekina buzibu okubeera ng'oyolekera kibula muganda wange ow'ekitiibwa. Nga tweyongera muganda wange ow'ekitiibwa
najisi kazambi n'omusulo ebiri najisi byebirwa nsaba mufune bulungi muganda ng'owekitiibwa omusulo n'obukyafu obw'ebisolo ebiriibwa nga Katonda yabikkiriza nga ente nfuna bulungi embuzi omusulo gwabwe n'obukyafu bwabyo nfuna bulungi omusulo gwabyo n'obukyafu bwabyo si najisi naye kyengezaako okugamba nti tuteekeddwa okubeera ng'obirya okitegeera kuba si buli kiri halal nti okirya nfuna bulungi muganda ng'owekitiibwa nolwekyengezaako okugamba nti nikesa omusulo gw'ente gukutonyeeko olugoye lwo lusigala nga lutukuvu muganda wange owekitiibwa naye omusulo n'obukyafu obw'ebisolo nga Katonda yagaana okubirya kati ng'embizi embwa ebiyungo byabyo byonna n'omusulo ne kazambi abivaamu byonna biri najisi muganda wange owekitiibwa lesa assume obadde ku booda amazzi ne gakukoonako naye amazzi naye gwe mu kusooka nga omakinze sure nti engoye zo ntukuvu ago amazzi agakukonyeeko oba obadde ku booda najisi oba si najisi because gwe mu kusooka obadde ne yakin n'obumalirivu obadde okakasa nti engoye zo ntuufu then lesa assume embwa ekombye ku lugoye lwo olubadde oluyonjo awo kyoba okola kibeera kimu olugoye lwo lwoze nfuna bulungi omulundi ogumu gumala olugoye lwo lujja kubanga lukoze ki lutukudde kati embwa lesa assume ekombye mu bintu by'okozesa okwirininga otya sooka oyoze ebintu ebyo naki n'ettaka omale obyoze emirundi 3 bulungi then nga tweyongerayo ekirala najisi endala gega amazzi nfuna bulungi agakuvaamu gwe sister wa brother wange kati wano waliwo ekibuuzo nti lesa assume muli mu forward play nga temunaba kuyingira mu nsonga zammwe muli mu kwekisinga biki nfuna bulungi muba muteekeddwa okunaaba gusuluja n'aba no tekibakwatako ebbanga lyemumala nga temutuuse ku ntikko temufulumiza mazzi kati amazzi agakuleetera okunaaba agali najisi gateekeddwa okubeera agalina obulombolombo 3 agakuvaamu ago amazzi onfuna bulungi amazzi ago nkesi gakuvuddemu gwe brother wange gavaayo ng'oyagala nnyo gavaayo with enjoyment onfuna bulungi then nekirala we gamala okuvayo gavaayo na pressure gavaayo nakina pressure ekyokusatu gaba gakuvuddemu owulira obukoowu inikesi ekimu kikutuuseeko onfuna bulungi inikesi amazzi ago gavuddeyo n'obwo obulombolombo oba oteekeddwa okubeera ng'onaaba gusulu janaba nolwekyo ago amazzi agakuvuddemu gaba gabeera makyafu muganda wange owekitiibwa then ago amazzi inikesi gakuvuddemu oteekeddwa okunaaba gusulu janaba eyo twagitunuulira banaaba batya ezeenaaba then okweyongerayo still then ezeenaaba twazitunuulira mu misomo gyaffe egiyise gusulu janaba n'endala onfuna bulungi twabitunuulira tunaaba tutya muganda wange owekitiibwa sister lesa assume sister yange owekitiibwa lesa assume obadde awo onfuna bulungi ogenda okulaba waliwo obuzi obugize mu mpale zo okola otya inikesi ago amazzi tegavuddeeyo with enjoyment na bwagazi onfuna bulungi olaba amazzi gye tegavuddeyo mu mpale eyo naye si musulo siki ago amazzi togatwala nti bikyafu because tegavuddeyo na bwagazi onfuna bulungi tegavuddeyo na bwagazi era teweegase na muntu era teweerooteredde n'olwekyo ago amazzi tegabeera makyafu n'olwekyo wuziyo ebeera tefudde just ogozaako n'ogenda mu maaso n'obuyonjo bwo then ekirala nga najisi y'omukafiiri omukafiiri gwe tuyita nti mukafiiri yaliwa muganda wange w'ekitiibwa omukafiiri gwe tuyita nti mukafiiri yatakkiriza mu kubeerawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'etakkiririza ddala naye bano baganda baffe kati ng'abakristaayo ba ahlul kitaabu abakristaayo bazristians abo abaaweebwa ebitabo bo si najisi ebbanga ly'oba olina yakini nti tebakutte ku kintu kikyafu ne bakukwatako ne bakusiga ekyo ekintu ekikyafu kansobe nti ntegeerekese bulungi omukristaayo wakuwa ekyokulya omukristaayo si najisi onfuna bulungi because yakkiriza mu kubeerawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala wadde ng'alina byakola nekyo nikesa akuwadde ekyokulya oba okirya ekyo kyennyini kyetwatunuulira nti omukristaayo wakuwa emmere onfuna bulungi oba ebirabo n'ebirala mu nnaku ng'eza Easter n'ennaku nga endala eyo emmere gyakuwadde si najisi n'olwekyo ogirya because Allah subhanahu wa ta'ala yagikkiriza mu Surat al-Maida nga tweyongerayo sitiri waliwo omwenge nagwo najisi Katonda yagugaana mu Qur'an aya nnyingi mu Surat al-Bakara ne ayati endala nga muziraba
ku screen nolwekyo najisi in case okutte ku mwengo oba oteekeddwa okunaaba bulungi otukule onfuna bulungi obukyafu bwonna bukole ki bubeere nga bukuggwako at least okunaaba emirundi 2-3 plus okubeera nga otukula bulungi. Nolwekyo waliwo ekibuuzo ekibuuzibwa ekirala nti omwenge guno gusangibwa mu ddagala oba mu perfume najisi oba si najisi ebintu ebyo mbikozesa oba sibikozesa obikozesa tekina buzibu because percentage y'omwenge oguli omwo gubeera tegutamiiza kansule kitegeerekese bulungi. Nawabeerawo ekibuuzo ekirala mufu ki najisi era mufu ki atali najisi wokwata ku mufu nga tebannaba kumunaaza munaaza ey'ekisiraamu egy'emisono twagitunulira emabega oba nga tebannaba kumunaaza gusulu mayiti woba ng'omukutteko oba oteekeddwa okunaaba gusulu masulu mayiti onaaba nga wonaaba janaaba nolwekyo neyayoka yekyukamu naye womukwatako nga bamaze okumunaaza gusulu mayiti ekyo tekikufuula mukyafu nolwekyo abeera mutukuvu. Nfuna bulungi muganda wange ekitiibwa nga tukyali wano waliwo abuuza nti ate nanaaziza omufu nanaaziza nze yanaaziza omufu yamekinza okubeera najisi onfuna bulungi yanfudde najisi yanfudde omukyafu nedda because wonaaza najisi let's assume oli mu kunaaza saati erimu omusulo kimaking in case esaati eno etukudde n'engalo zo zibeera zitukudde nolwekyo yohukumu ekolaawo muganda wange ow'ekitiibwa. Nawabeerawo ekibuuzo ekirala muganda wange omukristaayo afudde onfuna bulungi bamaze okumunaaza mu ddiini yaabwe nze nemukwatako omusiraamu kinfuula omutukuvu oba kinfuula mukyafu kikufuula mukyafu lwaki because ye bamunaaziza mu mateeka gaabwe naffe abasiraamu tulina engeri gye tunaazaamu abafu baffe nolwekyo omukwatako oba oteekeddwa okunaaba ekiyitibwa gusulu masulu mayiti nga woonaaba janaaba neyayoka yekola ki yekyuka kansube ntegeerekeseewo bulungi muganda wange mbadde mu bufunze naye nikesi n'ebirala oli mu kutambula onfuna bulungi omusaayi gw'ebiku omusaayi gw'ebyo ebintu ebirala tegukufuula mukyafu tobeera mukyafu muganda wange ow'ekitiibwa omusaayi gw'ebiku tegukufuula mukyafu muganda wange ow'ekitiibwa kansubye nti ntegeerekeseewo bulungi. Naye waliwo n'omusaayi omulala naye waliwo omusaayi omulala muganda wange ow'ekitiibwa naye waliwo omusaayi omulala let's assume omusaayi ogusigadde mu nte nfuna bulungi omusaayi ogusigadde mu nnyama y'ente nga bamaze okugisala najisi oba si najisi just goze ogende mu maaso. Let's assume omusaayi guno ogubadde mu kamwa ako kitegeera omusaayi ogubadde mu kamwa ako ne gumala ne gubulawo najisi oba si najisi muganda wange ow'ekitiibwa ebbanga lyomala nga amalusu mu kamwa gagubuzizaawo tegubeera najisi nga gukyali mu kamwa kansube nti ntegeerekeseewo bulungi muganda wange ow'ekitiibwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.